Kale omulungi laba program nungamya nyongera okwaniriza emirundi gyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate era nyongera okukulisaayo tubadde n'ennyimba ez'okusinza n'okutendereza kansuubira nti tezikoze bubi buli wenkuyiwa oluyimba obwo nkugamba nti funamu essaala oyinza obba ebigambo tobiyina naye ennyimba zino zibeeramu essaala bannange fuba nnyo ziwulirize ate era obeere nga ofunamu waluganda andaba nzikiriza olunaku olwaleero twanirize mukwano gwange mu gospel industry no epi romance ukwaniriza nnyo ku program nungamya nange nsanyuse nnyo okubeera wano ku nungamya nsaba mbuulizeko omuntu ali eyatulaba atwegaseko olunaku olwaleero mbalamusizza nnyo mikwano gyaffe aba Spark TV program nungamya bannange ne program gye nkyasinze okulaba ndowooza amiina nsanyuse nnyo okubeera kuno Mukama mulungi ekiseera kyonna nsanyuse nnyo n'okuddamu okusinkana amiina ekitiibwa kya Mukama epi romance amanya g'amatuufu gwane nze Ronald Joshua Mwesezi ery'okuyimba epi romance nga amanya nze Ronald Joshua Mwesezi otandika ddi okuweereza ng'oyita mu kuyimba kuno okutandika okuyimba natandika nkyali mwana muto lwaki buli muyimbi agamba natandika nkyali mwana muto ekirabo mubaamu omuntu nga okuyimba kwe kwajja bukulu yafuna desire ne mbaamu n'omuntu nga Katonda yakimuwa kuva buto kati nze okuva mu nasare kuva mu nga nkyali muto mami wange yali ayimba so kati okuyimba kwava nkyali muto so gomu kubayimbiranga mu makwaya nga mukyali mu Sunday school webalire ddala amiina awaka w'okulira muli abaana nga bameka bangi tuli abaana bangi nenze mukulu nze first born wali obaddeko awo ne weegomba okubeera omusumba epi romance omusumba engeri taata wange gyali musumba sikyegombangako oyagala sigala awo mu music nga muweereza Katonda obuvunaanyizibwa Katonda atuyita okukola emirimu gye si mu kwagala kwe wabula olw'okwagala kwe kati weesanga okoze obuvunaanyizibwa oba calling si lwakuba nti oyagala naye nga kikkakatako naye engeri nze gye nkuze ndabye taata wange nga atakabana mu buweereza sikyegombangako nti byabeera musumba naye munnange kayimba ki kako kosinga sijja gamba kosinga okwagala anyway naye nja gamba kobeera awo nga bw'oba okola emirimu emitini buli wozuuka ku makya kekasooka okukujjira mu bwongo obwo akayimba kemba n'akafulumya kekaba naye epiromanzi lwakyo nnimba era weekali akayimba kemba n'akafulumya nga ku social media ku TikTok abaana bakagadde bakembracinze ekintu ekyo gwega ali mu gospel music ayimba music ono waliwo abaana bangi of course they desire okubeera nga nabo ennyimba zaabwe zituukayo eyo naye promotion gogikoze otya nga ali mu gospel music kintu ekyo nfunye abakimbuuza bangi naye nze kyenzikiriza nti biba birona biseera kubanga ffe nga bwegambye tuyimbye kuva buto naye waliwo Katonda watuuka season n'akuta oba nkyogedde bulungi waliwo season Katonda gyatuuka n'akwanjula mu bantu nti Dawudi yamala akaseera ng'alwana n'amalubu ng'akola kino nga byakola by'amaanyi naye waliwo season etuuka Mukama n'akuterawo Goliyasi nanga kakati yessaawa y'okube ensi etegere nti so ndowooza mu gospel kunyiikira kulemerako nange nazuukuka ku makya oluyimba nga Mukama aluntadde ku mutima ng'ennyimba endala zonna z'ennyimba nengenda mu studio nenduyimba enkeera ngenda okukeera nga social media yonna eruyimba
buli muntu yenna ng'aluyimba era gwe kale kino kyazze kitya Katonda nga akaseera keeko ke yateekateeka nti kano toteekamu nnyo maanyi of course wabaawo kugezaako nga bulijjo bw'okola naye wabaawo kye bayita season yo bw'etuuka ne bw'okola bukolozi bw'oti binyuma okategedde ne bw'osimayiri nga busimayirinzi bw'oti biba binyuma bantu babyagala kale wano wenyini wengenda okubeera nga nsabira Epi Romans olunaku olwaleero otuwe ku bujulizi bw'obulamu obwo oba otasobola kulekayo mu ddakiika zino 25 ze tuyina. Okay, nze obujulizi bwe nnina neebaza nnyo Katonda okumpa omukisa okumuweereza. Tubadde mu bulamu waliwo otuuka n'owulira ng'okooye, waliwo owulira nga okusomoozebwa kususse, naye Katonda atuwadde ekisa n'atuwanirira. Boyogera kusomoozebwa kyoko? Okusoomoozebwa mu bulamu, mu business, mu ministry, mu relationship, kusomoozebwa mu bintu mu famire. Kati ffe twakula mu famire yaffe, maama waffe yawukana ne taata nga tuli bato olw'ensonga zaabwe abazadde ebyo byabwe, naye kyatusoomooza nnyo ffe abaana. Twakula genda n'olaba ku maama, genda n'olaba ku taata, embeera nga si nnungi, obwavu nga bungi mu nnyumba yaffe, naye Katonda engeri gy'azze ng'atugabirira. Nina ebintu n'ekyo kyenadde nsharing ennaku ezo ne nga nti taata waffe yalina ennyumba gye yazimba, banka n'egitwala. Banka bwetwala ennyumba eyo olw'amabanja ne ssente ezaali zirina okutuyamba okwetikka ebintu ebijja mu nnyumba yaffe tugende ewalala tetwazirina, nga tulina kubyetikka ku mitwe misana ttuku tugende mu muzigo ng'ensi yonna ekolaki eyo nno gye tuva. Ne tuva mu masomero ge twalingamu amalungi ne tugenda olwo nga tata muweereza era nga musumba. Nga musumba batwala ebintu by'okuva mu nnyumba ye. Agambye landlord awo mukwano gwe kuba musumba nyamba tufune akazigo kano tubeerewoko nga bwe nnoonyeeza omwezi ogusooka, nga n'ez'omwezi ogusooka tezirina. Nzijukira twetikka ebintu misana ne buto bwange bwonna nga buli muntu yenna atunulira bweti agamba musumba kyekituuse watugamba Katonda akola. Eyo gye tuva Katonda azze atuyambako mpola. Kaakano n'atuwa n'ekirabo eky'okuyimba ne mubaamu okusoomoozebwa, obugabirizi, okusoma. Kaize neebaza nnyo Katonda Patricia. Katonda alina engeri gy'azza mpisa ewantu n'okusoma kwange tekwali kwangu, naye Katonda abadde mwesi. Okusoma kwo kwali kutya kwakati bwe obujulizi bwe obumu ku bwetutunulira olunaku olwaleero? Okusoma kwange nyambiddwako abantu bangi. Nyambiddwa kubanga muzeeyi we tumala embeera okukyankalana ne tutandika okunoonya ku sponsorship mu masomero ag'enjawulo. Era ntumirako Musumba David Ntege yatuyamba okusoma P7 awo ku Kirugaruga Baptist Church School, ne Musumba Frederick Kaddu Kibuuka banyambako okusoma secondary. Naye okuyita mu kirabo kino eky'okuyimba nafuna favor kubanga nze navadda nga nnyimba nga bwe nkugambye, nga bw'okwata microphone ngeri gye nakopanga oluusi Pastor Bugembe kati ng'obeera oyimba ennyimba za Pastor Bugembe awo ne bakuyita Pastor jangu otuyimbiremu. Kakale ebyo byanjagazanga nnyo ne bandeka okusoma nga mbeera student pastor ku ssomero, naye ng'akasente tewali. Era nzijukira ne senior 4 yange okugiregisteringa, kaali kayimba kange ke nayimba kagamba nti somoso omugga gwa wano lwakisa ngenda okumala okukayimba ne bankubira ewa Pastor Bugembe Nansana nti Musumba yawulidde akayimbako n'agamba ojja oyimbe ku kyaki. Musumba tomusinkana nkoto mumanyi? Nga mumanyi naye nga omutya omulabira wala. Akayimba ne kanyanjula ne ngenda ne nyimbako olwanfuwa ssente nga zonna ze banfuye ze zigenda okunsasulira. Registration. Katonda olwatembe ekkubo Katonda atandise okutema ekkubo. Kale neewuunya nnyo Katonda engeri gy'azza nnyamba okuyita mu kirabo kino eky'okuyimba okuva mu ssomero. Obulamu kati bwe namala okusoma ate ne nfeesinga life outside school nga toyina kuba wena mala senior 6 nga sina sente zintwala ku university, naye nga ate nina ttiimu ey'abaana be nali ngambe nalo engeri gye nabeeranga ku ssomero nga ndi muyimbi, ndi pastor, sikunyumiriza
nabeeranga muyimbi ate nga nze pastor ku ssomero kati nga nina ttiimu y'abaana bano abatali bulungi bonna nga bakukkiririzaamu webale nnyo webale ddala kati tumala okusoma ne neepampagalika mujje tugenda beera ffenna temuddayo mu kyalo okategeddeaani mulimu n'abamu abagamba nti nze bannaye papa saagala kudda Kibuga saagala kudda gye nnali tujja kusigala wano Kampala namagala tufaayo ngenda kufuna ennyumba nze pastor tubeera omwo tugenda kuddayo ndyoka nkulabira ensi bwetugoyeza mu kazigo ke nnapangisa embeera yabinzibu nenteekawo akadaala ka chipusi lwaki ŋŋamba bino nti Katonda atujje walaaki nteekawo akadaala ka chipusi nga tukola naye twalinga wakisaawo era abantu bewakisaawo basinga batujjukira nga ffe tukyasinza okubeera smart twambala white waggulu wansi black tunoonya rent tunoonya survive okufuna mmere na kyakulya Mukama bwate bwampa n'obuweereza obwo obw'abaana betuyambako bamulekwa so butandikiraawo ne bugendera ddala mu maaso weebale nnyo olw'abaana abo be nabeeranga nabo nga tunoonya ekyokulya bwe tutyo Mukama zaagabirira Patricia naye siryerabira olunaku lwe baatugoba mu nnyumba enkuba n'etonnyanga ebintu twakabifulumya ne ttiimu yange eyo nga bwenjigga kyebagamba nti ekuba omunaku ekola ki tekya tuba tukyali awo tuli mu kuyiriba sente ne zitubula eza renti ne batugoba mu nnyumba bakatugoba bwe tutyo bwe kapa enkuba n'eryoka etonnya nyempulira amaziga waliruddeko amaziga nga gakaaba ku mutima nentunulira abavubuka bano bonna bendi nabo bagenda kuddawa bantunuulidde nange mwenyigo batunulidde sirina solution oba kitegedde nze sente nazijjanga mu kuyimba n'omudaala gwa chipusi gwe nateekawo kaakati nga bwengenda n'ennyimba ewantu zijjukira lumu nagendanga n'obuveera bwa black ddala emikolo egyo nino nga sinti bampise nga nze ndaba omukolo nenyambala bulungi neteekateeka bulungi n'ogenda oguyingiremu webale nnyo nga nenyamba emusi bampise nagamba gwani nti nze nali sinakozesa epiromanis nze Ronald Mwesezi naye omugole yampise nzija ennyimbe kati omugole naye andabirawa musamanyi bampise n'omugole amanyi oba emusi yandeese kati bwe mmala okuyimba bwenti mba shuwa oli ali mu ffumbiro wali ankoze eki andabye bulungi kati nga ngenda n'akaveera kange mugamba nti nze oli omuyimbi ava okukola ki nijabula nze oli omuyimbi naye gye tuvudde nze oli omuyimbi ne bateeramu emmere omuceere ennyama n'empaakinga n'entwala ensanga ttiimu yange so gye tuvudde naye Mukama azze atuyamba Mukama azze agabirira n'atusasulira ndabye emikwano gyange nga Mukama abatambuzizza so kati awo wenyini epiromans babagoba mu nnyumba ebintu mubifulumiza enkuba etonyi nziruka kubanga sente bwe twali tusula bo baali batukooye ng'embeera si nnungi mwabakaaba tetulina kaka tufunye akayumba ke tugenda okudda ekiro ekyo nsanga omusumba amuyita Frederick Kajumba nga binsobedde ng'ensi obudde buzze ku bunnaabwo katankoone kuba yali tamanyina yali avuga nga tamanyi ani ali mu maaso yaŋŋamba nti ŋŋenda okulaba bwenti nga nkulaba ku kkubo kaga nali mu kkubo nga sibitegeera Pastor Fred Kajumba nkutumiddeko nnyo n'ayimirira naŋŋamba buzibu ki nga batugobye mu nnyumba saagala kudda mu kyalo ne bendi nabo bonna bantunuulidde tukoze tutya binsobedde musumba naŋŋamba yiyo omuyimbi waffe nampa sente oba zaali mmeka sijjukira naye zonna ze yampa Mukama amuleeta mu kaseera ke kikituukewo osobola okufuna ekiro ekyo kyennyini nemmotoka ye katenkoone nantunula bwanagamba ono siye Mwesezi ye Romanism nampa sente ne tufuna ennyumba we tutandika okupangisa ewalala eyo nno gye nnyongera ddala okujja ekirooto ekyokuyamba abaana abatalina we basula abatalina kye balya abali ku kkubo tugamba those kids who are in the present of my past abali mu mbeera gye nzize empitamu naye mu kuyamba abaana bano ndabye omukisa nga Bayibuli bwekyogera nti okuwa mulekwa oba owoze Katonda
ndabye Katonda nga aggulawo ebituli by'eggulu, ndabye Katonda nga afuka omukisa mu ngalo zange, ndabye ng'engalo tezikalira naye mba nga temulina kyakulya. Katonda azimbye ennyumba y'abaana bamulekwa. Tulina abaana kati kumpi nga 2 betuyambako n'abatono abali awo ku home. So ndabye Katonda nga azzaagabirira. Tebibadde byange, olugendo lubaddemu okusoomoozebwa, lubaddemu febe bali be bagamba ne bakuloga n'osigalawo, ne bakugobawo n'osigalawo, ne bakuvuma naye n'osigalawo. Bubaddemu okugumiikiriza, mubaddemu obutakola ntondo, mubaddemu okugonda, naye Katonda abadde mwesigwa. Ndi wano okuweera Katonda bujulizi. Ffe baani abatulako ne Patricia nti naawe katolina b'oyamba. Nange ndina bennyamba. Abeera ne bagamba nti daddy. Naye nga neebaza nnyo n'abantu. Ffe nno munnaye Mukama akozesezza bannayuganda nnyo. Bannayuganda abo batuwadde ssente zaabwe okuyita mu kuyimba kuno. Buli wenga n'ennyimba nambaga bane ninayo abaana eyo. Olanga oli akwaddeyo 1,000, oli akwaddeyo 10, oli akwaddeyo 2. Bwetyo Mukama bw'azimbye ennyumba y'abaana abo. Mukama n'atwongera n'ennyimba. Natulako lumu nenga ne Mukama ennyimba tebabyowulira. Omwoyo Mutukuvu mpandiikira yakayimba. Ndabye Mukama ng'ampa ku nnyimba. Olwo nga z'oyimbye ziringange ezitatuuka mu bantu. Nga zituuka ng'era oli agamba oluyimba lwo ndwagala nnyo, oluyimba lwo lumpa omukisa, naye nga oba ebiro tebinnatuuka. Ng'owulira olinga akuba ku kisenge. Wali obaddeko ng'oli talented, oli beautiful, oli mugezi, naye ng'ebintu tebiworking out. Ogamba what ki ekiganja? Kikyamu kyekiriwo. Naye season. Nensaba Katonda ne mugamba Mukama mpaayo akadde, mpaayo akaseera. Neebaza Mukama, tomanyi ssanyu lyendiko okubeera awo nga buli woyita buliga yoyo waffe kyenga ntigamba nga Patricia wobeere nti nalota nga oba okukola ku TV naye ng'ebiro tebinnatuuka nga buli kyokola okuba ku kisenge ng'ofuba mu maanyi go. Naye Katonda bw'atuusa ebiro n'ebiseera ebintu byangwa. So neebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okumuweereza, olw'okutuyamba okuzimba ennyumba y'abaana. Nange nannyamba nanfunira akasiisira. Sikyapangisa. Ebiromoozo kyapangisa. Sikyapangisa. Ekitiibwa kya Mukama ng'oli ku level ndala. Tukyagenda naye ng'okyasaba webaza akasiisira. Tolowozesa abantu nti Mukama yampaayo akasiisira w'ensula namponya okupangisa. Amiina. Kubanga ekintu ekyo kyannumanga nnyo. Ng'obeera ova mu buweereza oba oli gundi olaba akasimu. Mmwe abalokole mwaba mutya? Abalokole abatasasula. Renti ng'aluddeyo. Gamba ebigambo ebyo ne bikuwa omutima gwonna n'olya nga gusaanuuka. Neebaza Katonda abadde mwesigwa. Nno kyava ku ky'omusajja yava eri n'aŋŋamba nti ndabye omulimu gw'okola ng'oli mwana muto. Ozimbidde bamulekwa kapoloti ke twasooka okufuna. Nakola concert Kakiri. Nagikola Wakiso. Kati obusente bwe twasonda ne batusigamu ettaka. Naye yasiga ettaka yalisigamu nze. Nange ne ndisiga mu buweereza. Ne tusonda ne tuzimbamu ennyumba. Kati omwami n'andaba muzungu n'aŋŋamba nti ekintu ku myaka gyo ky'okoze n'oteezimbira nnyumba kubanga twagizimba nga buli omu agamba abavubuka abayaaye azimbye ennyumba ye nga bw'omanyi abantu azimbye ennyumba ye asonze sente mu bantu amaze naye nga nze deep in heart ngamba Mukama eno si nnyumba yange. Eno ennyumba ngizimbidde baana bamulekwa, abaana abo batalina we basula, abali mu mbeera nga nange gye nabeeramu, abalina ebirooto naye nga tebamanyi wa kutandikira. Nga ye Saala eri ku mutima naye ng'abantu kungulu baga akavubukaako ddala munene ne tugizimba. Abaana ne bagibeeramu naye nsigalayo mu muzigo. Katonda n'aweereza omuntu n'aŋŋamba genda ozimbeyo naawe akayumbako. Olwo ekyawandiikibwa kiri kituukirira nti oyo akola ki ayamba bamulekwa abaawoze Katonda. Si mu maanyi gange nga sirafuubanye nga sitobye n'ebirala bijja kujja. Katonda koledde ekitiibwa kya Mukama ennyumba olina tokyapangisa. Katonda akuwadde oluyimba oluliko oluyimba olululirwa oluyimba lwa gospel olw'okumuweereza. Challenges ki endala performance bwinga gwe omuyimbi z'osinza okubeera ng'ofuna mu buweereza? Jjukira olina obuweereza, olina okubeera nga naawe okola ebintu ebibyo ebirala. Challenges zenfunye of course ministry, finance
ekimu ku bintu ebikyasinze okusumbuwa mu buweereza abantu bangi balina ebirooto. People are very smart outside there. Balina dreams, basobola okubeera the next Judith Babirye, basobola okubeera the next, naye tebalina support, tebalina nkyogere ntya, tebalina babakwata, tebalina bantu basobola naye nga abaana balina ebirooto. Ekintu ekyo kitukyalenjinze nnyo nti olina okuyiriba ennyo okulaba nga things work out. Naye nga ate kankireke nekkanisa zaffe tezinnayiga nnyo kuyambako talents. Tukyali kujjako zino ekyaki eziri mu kibuga naye newala tebannayiga nnyo kuyambako talents. Si kintu kyabwe, naye tusaba Katonda ayongere tuwa ekisa n'abasumba kuba naye ndi mubasumba kati sijja kukuba basumba. Mukama ayongere tuwa ekisa okwongera oku discovering talents oziwa amaanyi. Kati osanga nga tuyina oluusi ennyimba naye obusobozi obuzikola ozipromotinga wekitaba kisanga kino kyenkugambye kubanze siri wano lwa promotion, siri wano lwa sente, siri wano lwa kuba nti kini, ndi wano lwa kisa kya Katonda yakeera ku makyala ngamba nkutadde ekitegere kye ngamba yakeera ku ngamba nkuwaddeyo akayimba naye kakati waliyo omuntu eyo nga nga bikyagaali. So ezo challenges zetuyitamu promotion, kola video, kola audio, ate audio alina kuba mulungi omulete ku Spark TV Mr. Chikere nga si mulungi akufubutulaga audio tanyumye bulungi olajja kusanawo naye nga finances zezikyasinza okusoomooza ne challenges zino ez'ebintu ebirala balenzi wala okusomoozebwa okujjuka ebintu byaffe bya Katonda n'okutambulira mu butuukirivu ne mu butukuvu. So kakati omutango, saddaaka, okwerumya oku sijjaga nti ezo challenge naye era tuli bantu okusoomoozebwa okwo kuzze kutulwanyisa ne Mukama atuwadde ekisa okuwangula wamu ne bitukuba n'oyimirira naye Mukama abadde mwesigwa. Programmers nga tuzeeyo ku nnyumba y'abaana gy'obazimbira abantu ne boogera ebigambo muvubuka oyo muyaye bazimba nnyumba yaabwe challenges kindala ze wafeesinga awo ogwe tewafunayo ku bano nti ettaka ayagala obadyeza obadyefunira oba neryo kennyini lye baakusigamu after ekyo tetwakifunako. Challenge gye twafuna be baana be twasooka okuyingiza ku home twagenda tubajja ku kkubo. In fact Pastor Bugembe yabampa mba ndi awo nanga waliwo abaana bano tebalina we basula kuba Musumba Bugembe ayina abaana bangi kakati home ze zajjula nankubira nangamba mutabani wange oyina home nyambira ku baana bano nabo bazze wano bava ku kkubo ne tubatwala nabo bamalayo ebbanga kinno ne balyoka batubba ne balyoka batubba ne babba ebintu by'abantu bonna, masimu, ngoye, sente, katabansibe. Jukira twali tunafuna biwandiiko ebimu kata kyanteeka nnyo ku pressure. Babbye ebintu, bonoonye ebintu. Kale kwegamba ministry erimu okusoomoozebwa okwo nti n'abantu betuyambako bakwegendereza ddala. Naye nga bino ebyamataka Mukama abadde atuwadde ekisa. Amina. Waliwo koko wakwakuliza oba ebintu ebimu bimusooka okutunuulira nga temunakuyingiza baana bano? Tutunuulira omwana ddala omwana ono ayagala obulamu bw'okukyuka. Mulimu omuntu gw'otwala kati mwavuka ababeera ku kkubo nga newo n'omutwala talina interest yakyayagala muweeyo akasente. Era kati tukikola ntegeseeyo show love day, nziyita show love day. Tutegeka emmere ne tutegeka emizindaalo ne ntegeka abayimbi mikwano gyange ne ba small cube ani okitegedde ne mbatwala ku kkubo ne tugaba emmere ne tubayimbira mu fufuri ne tubazzaamu amaanyi ne tunyigayo betunyizeyo ketunyize bo we batwe bali tayagala byamutwala ku home kumuyigiriza mpisa sima kukyusa bulamu bwe bw'omutwala agenda kukumenya bumenyi ne mulimu bano abaganzi nandyagadde data yafa, mama yafa, ng'omulaba we talk to them. Tufuna time nabo ne twogera nabo ne tubanoonyerezaako ne tumanya jjajjaawe gyali omwana ono kugamba ayina ekirooto ayina okuyaayaana abaana abo gye bali nga talina buyambi naye ate ng'alina okuyaaya ne mbamu bali ng'ali bubi naye ng'ate ebyomutwalako home tabiriiko.
so kati tutwala abaana abo abalina okuyaayaana abalina okuyaayaana ayagala okusoma ayagala okufuuka dokita waliwo omwana gwe twakalonda ennaku ezo bamuyita Prosper nakasanga awo Kampala naye nga kato kali taata waako yagwa eddalu maama we tamulabangako bwe baali bapangisa nga abeera ne taata we baabagoba nemusanga awo ng'ali mu bavubuka abangi ennyo nagamba saagala kubeera wano kugamba ng'olaba alaga ndi mu kifo kikyamu twali tuzze gababugabi mmere we picked her netumutwala she's in P7 now and she's very smart in class so tutonda omwana ng'olabira ddala alina okuyaayaana okwo ate ng'alina n'ekiraba ayagala okuyimba ayagala passion yetandikira ku bali abantu abaana banno be wali osoma nabo be wayambako abantu abo bo essaawa zino wasobola okubajjamu abaana kuba kati tugambe nti awo go wali oba mentoring at that time baali nno myaka gyange abasinga kati basajja b'amaanyi sinza naboogera mannya naye nga Mukama abakozeemu omulimu abalala tebalina mu Uganda tebalina mu Uganda mbala mwe bali muno bafuuse ba dokita bajja najja ku home najja ne team y'abalala bawasiza n'owasa nze sinnabakola ki kuwasa kale onakukola leero ndina omwami Epi Romans era ng'abadde atuwa ku bujulizi bwe engeri aje yatandika ekintu kino ekyokubeera ng'ayamba okwagala okuyamba abalala yadde ng'ate naye teyalina mu kaseera ako Katonda kati alina wamutadde ate era nabeera nga akugamba awa abaana bano abatalina mwasirizi bamulikwa abantu abasobola okubeera ne bakola ki ne batuula abaana ne babeerawo gwe nandaba naawe yiga okwefiiriza nti bw'osiga mu bantu abamu Katonda baba akulungamiza okusigamu ne Katonda naawe ajja kukola ebibyo Epi Romans mugambo ebisembayo obeerako obugambo bw'ogamba omuntu oyo aliko program Nungamya byenyinza okugamba mikwano gyange aba program Nungamya waliwo ekiseera kyo there is a season season yo bwetuuka tewali asobola jiggala season yo bwetuuka newe bateekawo ekisenge oyitamu tobeera na waasiwaasi ebintu webigaana tokola kyotayina kukola waliwo omuntu ng'ebintu webigaana abba oba nkyogere nti abba akola become lindirira Katonda keepinga mu position yo sigala ng'osaba kola kyolina okukola tambulira mu process season ye neetera okujja Katonda anaatera okubaako kyakola mu bulamu bwo buli muntu yenna Katonda yamutonda ng'alina ensonga waliwo ekintu kino mukumanyiza nina ekintu kye nayiga wali uliddeko ku perfume ewunya obulungi ng'eno gy'owunya buli muntu alina perfume owunya bulungi nsobogera nensanga Mr. Kikere wali ng'alina perfume ye ewunya bulungi nengenda wali nensanga ng'alina buli muntu alina akaloosa ke beera kyoli bantu bajja kukyagala tambulira mu position abantu bajja kukyaniriza buli muntu alina akaloosa ke your season is coming kyekyo kyenina amen nga era tuli mu kubeera nga tumayiza obujulizi buno olinayo akapya mwaka guno otegekedde kiggwe ng'omuweereza mu gospel music kikye tuba tusuubira mu Epi Romans abantu baŋŋambye nnyo ekivvulu abantu baŋŋambye nnyo okukolayo concert naye nina olimba lwe nnaatera okuta ojjeko no naakwebaza ntya nze bwe tunaalumala tugenda kulanga yakuyita mikwano gyange abazze bampagira abazze banzizaamu amaanyi n'abalala abatwegaseeko abapya bajje tuyimbe ffe tujja kuyimba kyoba omanyi wetugaa nti kati kuyimba muba mutandise mba musimbu tujja kuyimbira abantu ba Mukama tumusanga wa era mmanya muziki kwali ku YouTube Epi Romans mwesezi tekitegeeza musezi omanyi nakula kusomero nga bantizinga musezi teacher is calling you so mwesezi kitegeeza mulunzi eri kitegeeza omuntu alunda so ogenda ku YouTube Epi Romans mwesezi TikTok Epi Romans Facebook ne ku Google tekamboteesa ennyimba gye ziri nnyingi nnyo amen na Epi Romans wetwetsa mudona kora leero muyimbi wa gospel neyanzizza nnyo okunkyazaako wano webale kukkiriza kujja tuwa bujulizi abaami namwe mujje mukyattanira ekintu kino